Kitalo ddala amawulire agakagwawo era agakakasiddwa ga nnaku bambi munnamawulire wa munnaffe bambi ono nno ye Robert Kagolo nga munnamawulire wa Star TV era nga y'emu ne BBS Terefayina bambi akubiddwa amasasi mu bitundu by'e Wakiso agamuttiddewo mu Bunnambiro. Kitalo nnyo, omwoyo gw'omugenzi Omukama agulamuze ekisa. Ono nno Kagolo yaliko pulezidenti w'ekibiina kya bannamawulire Wujja eyaliko bambi pulezidenti waakyo. Ono nno yeegasse ku abo abazze bakubwa amasasi mu bintu ebitategeerekeka nga Major Kiggundu, Andre Felix Kaweesi bonna bazze bakubwa n'abalala bangi naye nga ge amawulire agakagwawo naye nga updates zonna ezinaabazizzeewo weekumire wanene ku Princess Grosh nja kuba nzikutuusaako naye nga bambi kitalo nnyo tusaasira famire ye bambi mikwano gye na bonna babadde akola nabo.